Mu bakabaka ba Buganda, Ssekabaka Ssuuna II mutabani wa Ssekabaka Kamaanya yakyasinze okuwasa abakyala abangi era nga yawasa abakyala 48. Nga mu bakyala abo mwe mwali omuzaana Kubina eyazaala omulangira Simbwa Ssempeebwa Nuhu Mbogo, ko n'omuzaana Gwolyoka eyazaala Ssekabaka Mukaabya Muteesa I. Wabula nga abazaana abo bombiriri Ssekabaka Ssuuna II yabagabira Abawarabu oluvannyuma lw'omuzaana Gwolyoka okwegomba Abawarabu. Ng'ogyeko abakyala abo 48 kigambibwa nti era Ssekabaka Ssuuna II yawasa abakyala abassebbeeyi 2000. Mu bakyala ba Ssekabaka Ssuuna II abo mwalimu omukyala Kiyitire Banaawa ng'ono bba we yakisa omukono yagaana okuddamu okwesembereza omusajja omulala yenna newankubadde okuyingira mu nju ye oba okumukwata mu ngalo, nga yasigala okukungubagira bbaawe kyokka. Eno Home Stoves bakafulu mu kukola essigiri ezikekkereza amanda n'enku, bakola ne ovens ezikozesa amanda n'enku ate nga zikekkereza, bakola ne incinerators ezookya kasasiro. Aba Home Stoves bakola n'essigiri ezikozesa amaanyi g'enjuba, n'olwekyo kekkereza ng'oyita mu byenfumba n'aba Home Stoves.